Kukisawe ekiriko obuzibu kino oba ekya Uganda. Uganda okuli ekibuzibu. Wakati nga walaba airlines kati kuzenga Uganda Airlines egaba kilo nkaaga. Nene otuuka Entebbe bagamba baagala oyisewo kilo 5. Of course zombi government entities. Uganda Airlines ne Entebbe Airport. Kati okwaga basobola coordinatinga nti gumpadde kilo nkaaga. Ate guwayiwala that is wayiwala akolera wansi wa Entebbe Airport. Ate nyina agamba passenger akizibwa kuyisa kilo ameka. Kasi ne kumyagala ziteekebwa. Wede airline jokola like airline jokwatagana nayo ku kisaawe mbadde nkaaga. Ate gwensanze yobusanze onzikiza mpiseewo 5. So kati ekyo lusene kirabamu obuzibu nti bonga bo etongo ya government bikola ki kati ezo kilo bwebe nyenye ekodde nkaaga ate bongo otuka kusaba bakalo iseewo 5 community take of course bwene bisasulira wata tulisasulidde kigamba nyumba bamukuba kye wale bitakola ngozeewo waka tulinya boda yaki nobuli mugwangu otya tulinya boda watu swavuga motoka pangi tumuntu akafuga nze nganze idea yange etufu kiri nti aba boda otambula 80% obulamu bw'okubeera ku risk wayinyigana wano otasobola kukola ki kusuulubira nti asobola okwenyigawo so ogenze mu vacation ogenze kuwummulamu oze kulitiritiza boda bakumenya okugulu kampuni zattu zijja bitegeera kyolina omumanya gwe omukozi ali eri kyolina omumanya emabega okumugongo ina abakozi aba bayinze olwala ogogana muntu mutwe ogunuma bwe nti replacement abeerawo embere y'ebintu ereete okugulagula ebintu ina gyeweetaazi wakaddeyi bungi nnyo ogenda otuuka e Kampala nga kuba wagaye wonna buli amapulani gakukola ki akubaliddeko nesikubalirako nti mu butima mulungi obera kukubalirako nti buli muntu abeko nekyakusuuza eminye nakuba yenyini agamba tutekemu amafuta wano ga 10 atekamu 6 navuga mpola watuuka kusipi navuga mu nnyo neesiga agamba ntigaweddemu etaddemu matono ogamba wodde baba kulabanga omunyama ng'omunyama nga bw'ogambye kulaba ng'omunyama agamba kati ono alimu wiisi zange ezi nga gwendya oye Kampala Uganda ekituufu kiri nti abantu bakozi bakola ne tebafuna tujja kikkiriza nti oli omuwa 15,000 n'abantu esebyewo bwa wiki namba nakusina nagana kusitula Dubai Uganda of course mwebale kubanga mwekumira kubanga mtu agala nnyo abali supporting ku TikTok abali supporting ku Facebook abali supporting ku YouTube mostly twebaliza ddala nnyo nate ddala buli naku wonda bawanonze ngeza kubanga njagala nnyo kubaako nekyengatta ku Uganda wonna waali mbeko nekyengatta ku Uganda ena gyayitira ekitono kyensobodde nja kubanga nkishalingana mu information gyensobodde onnoonya nja kuba nkishalingana sizze leero nzikanze n'omukulu ajja kuba yongera tweyanjulira naye nga yaliko wano yatooka story ngamulala last time twayogera ku bintu gyebirali n'ebisigadde omukulu gwe mulaba yabaddeko mu vacation era nga banjogera yakomyewo naye yazagirojja simanyi kiri Kampala simanyi kasente kabasama abali e Kampala mutulaba mutya oba bamutusubiramu ki so nga tunava njagala tu olugendo linga ebyatambudde ate gwe naawe ali eyo funa ekyokuyiga bintu si byangu naye byonna bakola ki kubanga tuyiga ate nga tubaako nekiteegatako tukwaniriza ku Dubai Uganda omukulu abalanyi balina muganda okunkyaza wano Dubai Uganda kyano yokayo kwano mu ddungu ekuwa amawulire amatuufu ate nga amawulire ga nkizo nnyo amanya n'eddoboozi ne Henry Kajimu liwondaba wano omanya tuba tuzze okusunsula ensonga wano mu Dubai okwetola Dubai wamu ne Uganda waka gye tuva so bwe balanyi balina muganda wange okunkyaza n'olunaku olwaleero tuzze nate tusunsule ensonga tujja kubanga tulwana nnyo at least buli kanaku oli kasale kuna batufunye tulenga tubaako nekitubakolera kuba mmwe ffe mmwe kitegeera so Dubai eno bino njogera ku TikTok abantu bangi nnyo mbebaza babanga bawakina video zange abafunamu ekyokuyiga buli bakani nange sigenda tuuza omukulu ono gwe mulaba yakava mu vacation so kitwagala atubuli ki ekitambula Uganda eri etya amaanyi getuteeka ku internet kituufu getuteeka gegali ku ground oba gakoma ku internet so binda tugenda kuba tubidiscussinga ne abwe ngalo ki kya muganda tulo Uganda ki ekiri Kampala wano twakula babudde butuuse ennyonyi
Kampala ekituufu kiri nti Kampala ye Kampala ye nga ye anyuma nga omuwulira Kampala anyuma naye ate anyuma nnyo ng'ogenza ojjudde awo asinga okunyumira era nga omanyi nti home is the best lwotuuka ye waka awo gali kakufuwako olendera nga ddala otuuse waka ate oba ng'ojjudde mu nsawo ogenda okufanga mu butuufu ziweddeyo era ogenda okugwayo ekituufu kiri nti ziweddeyo kisinga okulya akasente Kampala olugendo olwo lwali lutya sokombe ku lugendo olugendo lwange lwali lulungi okutwaliza wamu abaana netuuka bulungi ewaka of course ngaera omuntu agenda atuuke wakozedde enteekateeka oba entegeka ogenda tuuka otya ewaka wategesa otya nagenda okupiikinga ogenda kuspendinga otya obulamu era nagenda otuuka nga butuufu nanyumirwa buli kimu nali kikoze nti kitegese bulungi nnyo kiba kirungi omuntu nga tonava nopulani kiba kirungi nnyo nova wano ng'opulanize buli kimu tomala agenda bugenzi gafula waba ogenda gafula obayo wiiki emu nolibooking ng'olina okumawa nebindi babeera Uganda ku wiiki emu n'agamba ye takyabyagala kituufu ziba ziweddewo ennyonyi zino ng'ogenda obookinga to and fro era nze mpanya amagezi omuntu wali abookinga only one way naye nze njagala nnyo nkubiriza nnyo omuntu n'obookinga two-way ticket nebwoba oddugala osobola ennyonyi butereevu waliwo ekitabo wootuuka nga tewetegese bulungi ng'okalidde naye oba abookinga tiketi emu otandika osumbuwa abantu ate bwewasanga eri bagamba omusama takyabadde atya tenokuuma abantu mutuuka eyo Uganda ne musulira ddala ekitiibwa ky'abasama ne mutujunguletera abasajja otujungulula batalina bye bakola tereevu ate njagala mbagamba ebigambo bino Uganda yonna etunuulidde ffe wano Dubai Uganda yonna etunuulidde Dubai eriiso lya Uganda yonna buli gumanyi eriiso lyonna likubyewa tekulaba ekintu kiva wano kivuga nnyo oli newaba nti Uganda alina kyakoze kali kituufu kyangu nnyo kifunawa ewaka so Abannayuganda bonna abasinga ebirowoozo bonna balowooza nnyo ku bantu abali e Dubai nti akantu tono nnyo kokola kano kakyamu oba kalungi kavuga nnyo okutuuka ewaka mangu ddala dani okusinga ewala mutayinza okuva mu Germany n'amalayo emyaka 10 naye nga teri amanyi kyakola ki gyali nebaba akola bino byetukola wano omuntu n'atamanya nti buba gyali naye wano okola vidiyo emu enkeera nga tusedde ewaka so abantu bangi nnyo eriiso lya Uganda liri wano Dubai kyenyinza okugamba so n'obozi ne bamanya nti era ku kisaawe olunaku ogenda ku kisaawe Entebbe ennyonyi eziva e Dubai ziba ennyonyi nga ttaano Fly Dubai ebeerako ku makya Emirates ebeerako ku makya Kenya Airways neve Kenya nejja wano Fly Nasi nebeera ku kisaawe n'endala nyingi nnyo so kitegeeza nti Dubai wala eriiso yaki kisinziira kale okubeera comfortable kireeta ebintu bingi nnyo waliwo nga ali comfortable olwa kilo zamuwadde ani olaba Kenya Airways erina kilo nyingi nnyo ne Uganda egaba kilo nyingi egaba kilo 6 Kenya Airways egaba kilo 8 Emirates egaba 5 Fly Dubai egaba 4 oba 3 oba 3 awe wati so kati tekidependinga ku season kisinziira waliwo ennyonyi oluusi season kati nga waliwo Christmas season Uganda Airlines eba ne promotions nenga buli musuubuzi agenda osuubula tugamongako kilo 10 naye ate waliwo ennyonyi zogonga bya business bibaliko niwe olaba Emirates yo eva egaba kilo 4 mwezi 45 Fly Dubai egaba kilo 4 wansi waggulu 7 nga bulijjo so sigamba nti bo bakola dde erinnya kati kambuuze obuzibu buliwa ku kisaawe ekyekiriko obuzibu kino oba ekya Uganda lukuli ekibuzibu wakati nga walaba airlines kati geze nga Uganda Airlines egaba kilo 6 naye n'otuuka Entebbe bagamba baagala oyisewo kilo 5 of course zombi government entities Uganda Airlines ne Entebbe Airport kati okubaga basobola coordinatinga nti gumpadde kilo 6 ate guwayuwala that is wayuwala akolera wansi wa Entebbe Airport ate nyina agamba passenger akizibwa kuyisako kilo ameka kazine kumyagala ziteekebwa the airline jokola like airline jokwatagana nayo ku kisaawe mbadde nkaawa ate gwensanze yobusanze onzikiza mpiseewo 5 so kati ekyo oluusi nekirabamu obuzibu nti bonga bo etongole ya government likola ki kati ezo kilo bweba nnyonyi ekodde nkaaga ate bongo otuka kusaba bakaloiseewo 5 community take of course bwalina esasulire wata tulisasulidde
ekumi olisasulira ekiro 10 ziba zisusseemu okuweza 6 yo standard yaabwe 5 standard ya Uganda Airlines ya 6 naye kati waliwo etteeka eppya URL yaleese nti nno olina yisawo kirameka 5 no si bwereere of course babisasudde yes ne bakiza kila 5 zokka kati so kati olusi kale kinafuyamu abantu bali okuddayo waka agamba asijja kuddayo olw'ebintu ebikola ki embeera eri etya bakyasasulira bino ebyoyitawo omuntu wayitawo ng'ogenda ng'ojja ng'ogenda of course oba ofuluma Uganda ngozi teligwawo era oba oli awo of course ngutambulira muze tebansumbuwa of course era otukali bakuuza resident oba ogenda for the first time omugamba resident agamba okay for you genda wali era bwogamba nti oli mupya we gusooka bagamba agwedde wali mabbali nga tofuna gwokuya talina ku kisaawe natusana kusaawe bannambi nti genda ku counter number bweti baba ne password zaabwe namba bugambi black era tukalina ogamba black nogamba tera nagamba okay nakolako so kati ebintu ebiyigwawo Uganda twakiyonka buyonsi enguzi twayonka nnyo amateeka gasusse ku bintu ebiyingira mostly mu musolo kati omuntu ayinza kukola sente nyingi zebakyajinga sente nyingi kati already waliwo abantu gyebadde bakola ye bazibala batya kakati waliwo enkola gyebadde bakola eya groupage bagita enkola ya groupage nga kati muyinza oba ne container nemuteekamu abantu bangi ab'enjawulo kati tugeze container abantu nga 10 omuteekamu enkola gyebayita ya groupage osobola bitwala ewaka babadde babijja wano Dubai banabijja China ofiseza oli gyasobodde osuubula naye kati gavumenti nayo yakyo yakikoze ki yakijjeewo kubanga bagamba nti abantu beewala osasula omusolo kuba mubanga mutaddemu bangi kati babikoze eki babijjeewo bagamba kati baagala buli muntu omu nga gwalina container yo oba container eri haafu tekina buzibu of course ebekusala otwala container eri haafu ebekusala so kati awo nosanga nti waliwo ebintu ebibi bajjako omusolo kati nga kangeze kati nga ku wine wine bakiza only 300 milliliters okuyita ku kisaawe naye of course kaba kantu katono nnyo 300 kati guno ogwashaira kashumba gwe bamusuza okujjukira omusolo Uganda walagi yangujjukira kati omenga ng'ogwo agusasule oba yali agufulumye no kakati Uganda walagi Uganda walagi kati ye nga ye nti brand eyo ya Uganda of course ng'omuna Uganda oliwadde mukola kyonna kyokola ki kyoyagala naye nga omanyi nti awo entebe waliwo bukubu waliwo abantu abamu bo nga bamanyi ekisaawe kiki kyabwe nti oba kati nga bagamba nti okuyingiza olina kuyingiza 300 milliliters nti perfume olina kuyingiza 50 milliliters ezisukkawo extra olina okukola ki kati kyeyitaga esumba ye ekyamusasuza nti yali afumira omwenge nga mungi tebatakkiriza kufulumya nokuyingiza ensumba ki bamukola ki bamuyingiza so naye nga nze ngamba eba nfuluma kuba abantu bagukana ku bisaawe ebyenjawulo it's only our airport bakola ki of course buba butulabisa kati ng'olaba Sheila oyo Sheila muna-Uganda naye at least like essa kwali ne gyatambulira aba bw'omugaana oyingiza ebintu okufulumya ebintu ngeri oba omulabisizza wamu ne Uganda kuba omulabyeko agenze China agenze Nigeria agenze America agenze South Africa omuha businesses anasinga n'abantu ab'amaanyi marketing Uganda so kati owulira banna bwe wawulira nti oba rema nti bamuganye oyo bafulumya oyo agamba sijja kugenda oba bagana wamu so kati abantu abasinga baludde mu Dubai baludde ebbanga tebafuluma okusinziira ku bifaananyi bye twalaba ekisaawe kyazimbibwa ekifo kyaddala ekyenjawulo what can you say about the new looks of ekisaawe n'omuntu naatala bafuluma mu Dubai so ekisaawe kiri mu mbeera eno okuva kino ekyatuka bayongeraho kino nekino nekino how is the standards ekituufu kiri nti ntambudde ku bisaawe ebyenjawulo naye mu East Africa Entebbe airport ekira ku ntebe zonna ku bisaawe byonna ebirala erabika bulungi bagitereza bulungi ekisooka emabegako olulinga arrival ne departure mutuukira wamu naye kati gwagenda tulaba kwafuluma nti oli atuuse bweyazze wansi Dubai wansi arrival waggulu departure
so at least bakitereezamu ko neri ku ramp wenyonyi zezipakinga luli walinga utayinawo bibridge bibiri bibridge bibino omuntu mwatambula okugenda mu nnyonyi era abamu nga bayita ku gundi gates bayina mmeka nabalabamu ku ntulo embadde nabalamu nga ziri 8 ate nga bakyazimba ebirala nga kinene yes ate bakyazimba ebirala so kati awo aterisa improvement y'amaanyi naliko Kenya ekisawe kyabwe kisanyusa oba just baludde kino noveti yabaludde bakizimba mirembe kiri egyedda so kikaddemu then n'ekirala kyenalabako ye duty free yaffe mu Uganda erabika bulungi kusinga ey'e Kenya kusinga ey'e Rwanda e Burundi duty free kitegeeza ge maduuka aba supermarket ezo ziri mu ndomo nga bwolabye ziri mu Dubai nti bw'omala okutapinga in n'ofuluma ewe exit nze ng'olinze nnyo awo munda area gye bayita duty free omuli zizuuzi KFC n'ebisigadde amaduuka gali mu mbeera gali mu mbeera nnungi balina customer care kyebagula ne bateekawo ekira sigamba bino ebyaliwo edda oli wagula tugeze John Walker n'amugjawo wasigala space naye kati bwebajjawo bateekerawo ekirala nga bali organized muko n'ekirala kina realizinga ekisawe duty free ezisinga zonna tugeze ku kya Dubai wano perfumes zabwerera ogenda wali n'osanga n'ogamba eno kyano kampuni bwewunya niwekubako zabwerere wabeerawo sample ez'okwegezaamu zabwerere nga bwe kiri wano ez'okwekubakuba perfume n'ogezesa Uganda si kyabwerere era zibansiringe mu girasi yagezesa osongako oba ovunya ku bupapula buno n'obupapula tewali osobola kusoma erinnya ogamba channel erabika nnungi erabika awo wokoma naye ate wano e Dubai buli perfume gy'oyagala oba ya sente mmeka oba ya sente mmeka weekubamukko bagera ng'owunya ebiragala n'otagula kikuba kigezi wano baba nezo eza sample mutereevu naye Uganda tekiriyo pricing eri etyawo pricing bongewo kavaati akawera bw'oyingira eba birala kuba olina okulya ate ebintu bya bbeeyi ku kisaawa awo naye kinalaba nti kirabika bya bbeeyi bakuba nti babajjako omusolo munene so nabo balina kubikola ki kubyongeza osobola okujjawo waliwo international like supermarkets ebintu bya international nga olaba nti zi KFC za nini nabawo ko obuduukaduuka naye ng'osobola okusasula ne kaadi nabo kati otapingako ne kaadi yo sente zibakwata z'abantu badola zonna buli sente bakuba nti Uganda oluusi kale etumenyamukko mu bintu ebimu kuba nalibuukinga nga njagala okudda naye kyandinuma kimu nti nagenda ku airline nakozesa ate okwagala okulibuukina sente basaba mu dola nebagamba balina okuddayo nebagamba olina okyusa sente simanyi ate nebagamba nedda badde mmanyi wanabeewaka so sente zirina okukola ki okusasula zigenda kuba sasula mushings bagamba ate nga sente nanyingi nnyo until I called my friend mugamba manyi nanjaga osasule ku sente ze yansasula ekituufu kiri nti ziri zibali bansabire zaali by 2 kuze nasasula okulibuukinga nasasula sente zinasasula kangeze nayongamu emitwalo 4 bali bansabye nga 8 ye bwe yasasula ali eri yasasula ntono because ali eno anti biri value butaxi begamba ne batumenyanya dini bayongera mu wiki so esaye ekintu kiyise mu security gulupu security y'amaanyi security y'amaanyi bakubera bitabakwatako maguja wezi maguja weri ero oyitawo maguja nejja nekwetoola wekwezi ngo bagamba magujangu kiki oyiseewo bakyayimiriza nnyo dire ekyaliwo nnyo okuleka dire eri nnyo mu kulinda emigugu kitegeeza abakozi balina batono kuba kati nga ku makya kusaawa nga 4 ez'okumakya waliyo babisootinga nga balabadde nata simanya baani waliwo obutongole waliwo naasi waliwo daasi webali naye ndowooza kale buli omu ndowooza kale ndowooza abakozi balina batono kusinziira banganda jangu ositule tojja kumugogole so kati ekisayo for you guys tuba twagala ate kati tufulumyemu wabwera how are the roads now okuva Entebbe jamu ali atya kuba kati omuntu ava e Kampala agala kujja ku Kisayi what is the best route oyita ku northern oba ojja buzikukuwa ferry nekadi express nungi tewakyaliddire kyekituufu noba oyise ku lukadde olwokuba nti kale emmotoka ezisinga zagenda dda ku ki express kati naye nobeerayo ntono
no lwa kwekiriwo nti ate ne wabeera eno waliwo wasiwasi mungi wasiwasi taggwayo era era kuba tebannaba litima bulungi tebannaba express eyisa mekanya eyisa bbiribiri waliwo awamu wayisa bbiribiri awalanga eyisa 3 naye kale ekituufu kiri nti balukola bulungi kuba olukusika ne lukusula eri mu maaso oyitamu ate nogwate ku northern abadde Masaka abadde basically omuntu aba akozeseza express kintu ekipakipita kiranga mikono tugende esaawa tewera nze nakoze dakika nga 3 ali ne 3 tugandi ozisinga tewaliwo zigundi road tolls tunosasula ovuga bufuzi n'ogenda kati kuba ligenda lirigatta wali mu maaso ku Ntebe road awo maaso otukawo kusesaawo bapepetawo fiti bapepetawo bulungi ekatabi ligatisa katabi so bapepetawo bulungi ali naye negundi security ekituufu kiri nti security Uganda y'amaanyi tebakyabbira abantu ku kubeera olufumu ekisaawe bwoti tosobola tambula mita 3 notasanga bamagye 5 okuva Entebbe paka mu tawuni bamagye kwe bali so tugamba wote kuba waloga yali ava ebweru bamukubirawo amasasi obojjukira kaka yenawulirako like story yaliwawo nekyaka yalina yali aweereza sente olwokuba ne bamukolera so kati mukudda yamukubira ku gundi express amasasi okujjako nekirambo zitenyezoyisaawo wano waliwo ekoona eri lyawo nga ku gundi nga UN we yali awo besi za UN we zaali awo mukitoola awo ekoona bingi waliwo ligayi yakafiira waawe emabegakaawo sadi shots yakafiira yaligayi mukubi wa bifaananyi mumanyi namulabako people were saying nti abantu basiima ogenzi kwa abantu abapostinga banyigalirako but njagamba abantu kino ekintu I know people might take it badly but ebiseera ebisinga naffe tulina betukolera but the service we give we get paid omuntu kasita okusasula tekitegeeza mbu oba tukyali entitlement yakuwadde sente okoze omulimu temugamba omuntu afudde ate bw'oba wankolera n'ofa so oteekayo akafaananyi ko tekitegeeza mbu ate nkusiimye ofudde because at the end of the day bwewankolera omulimu I paid nalaba abantu bamupostinze bano baminisita bandi bamupostinga and people just ti musiimu ogenze blabla bwabaka miliyoni muyimbi nga basobola omubuukinga n'ayimba ne bamusasula that means bamusiimye yes omuntu yenna abayagala omusiima extra that will go into government n'abasigali baba bakolera external income so naye omwana yalina piki y'amaanyi nesi yasoza okufiirawo yazukira ali kyasoma kukola yatomera butomezi beekoona omu yali ava ku kisaawe olala ng'agenda ku kisaawe bonna bakutukirawo naye olwokuba piki naye olwokuba nti kale ono yali avuga nnyo. How is the speed ku Northern Bypass? Kugundi ku express. Ndabanga speed y'amaanyi. Wona nina ko nina bakeki mutuka nga kikubbi ne bitwala ebyennyanja kyabiwa ku kono. Speed yo y'amaanyi kuba eri nga highway. Ate tebakkiriza kuvuga ku speed ntono. Kuba ku enguudo neri straight parties. Ya neri serera. Ndange nkuba etonye. Kola sife tukozesa Uganda abaseera ku mipiira gye tukozesa wakati bamawanga ag'enjawulo batunda emipiira gy'emmotoka kusinziira ku nguudo zibalina. Enguudo zano ziri flat siwe mutizinga butaseera. Naye kati bo bakkiriza emipiira ku market bakkirizaako emipiira egikwatagana n'enguudo ezo. Naffe Uganda ogula buguzi mupiira n'oteera ku motoka. So kati oyinza ogula omupiira nga tegukola ku kaseerezi negukola ku gundi ku kasana kokka. Kuba neetonnya n'olinnyako olinnya n'oyitako. So kati Uganda tukasobola ekitukatale tetubifaako ebyo. Overspeeding eri eti? Abantu ya kale kinarealizinga like abantu baganya ogenda ku kisaawe ng'obudde buweddeyo. Rush hour ogimanyi. Ngitegeera ono manya yali agenda ku kisaawe. Yanga yalina bagenda okimayo. Naye abantu bangi bafiiriddewo nnyo. Naye singa bagazi ya saidi ya eno ya UN base we yali kuba olwedde nawe baava jasalikawo bintu byabwe. Ekkonero balittako ku really sharp nnyo. I think nava abavuga ndowooza twatera okwegendereza because at the end of the day bo running fast not come upon yourself ngo nta police no kale kisinziira kubanje kyemanyi kwezo pichi za avokezo pichi za amaanyi agira abapichi yo muvuka je yavuga amaanyi kunama otisikamu katiringeri wali avuga Kawasaki yezo kubera kumenya menye lwakuba nti kale bana nachero wangera kwa yali avuga stili ya mutta naye stili ali nazo oberawo yakusikalu muso
naye nga nekyo vuga kyenje kutuma mbitegeera toza kubanga ovuga taxi n'ovuganya ne wa Bugatti taxi ziyitako ku express oli ayina okupangisa taxi nagana mpala kuti ngamba zino ezabuyonjo ezabulijjo ku express zigatira kajjansi zijja kajjansi awo tebasdropinga ku bantu tebagadde buyita mu jjaamu temuli bavaamu so eva mu ttawuni nejjayo kajjansi ne branchingirawo naye asasula mitano noyitawo Uganda balina size emotoka eyitawo nga bolaba mbu ono tojjalaba kiroole kirabako ku loole pozi naziyitako kiro nezirabangako so kati tuvuddeyo Entebbe Road tutegere ebintu ebitambula wezi Kampala generally Kampala generally mulungi Kampala waddala how is the development because I think windows and pieces emyaka esatu nga siri Kampala akyuseemukko kati nga oba ogendereddemu ddala ogenze mu downtown obuvubi bwaggwawo obuvubi bugenda buggwawo tebugenda buggwawo bulungi bugenda buggwawo buli osanga wano wonna bayazeewo ebintu emyaka enderamukko naye manyi baba wamu ku Sunday ku Sunday baba wenafiireyo nga batulewo ku Sunday ku weekend naye tebakyaba kati bya kibuli olwokuba nti ku Sunday abakozi baba tebakoze tulagala naye abakozi ba KCC abamu baba tebakoze ku Sunday wanalaba William Suti yonna wagulu yonna ebuli bali bayiwawo kati si nnyo ate eno waggulu Kampala Road nayo waliwo kati development akaliwo waliwo wano Pioneer Mall yaggwa wonna walabika bulungi kwegamba eno wansi kati walabika bulungi oluguudo bazimba flyover Kampala sebumanyi kati yaddala tisi akendezamuko kajjaamu kaawo oliwo kamanyi kali kakwata naye tisi kakenderamuko bata enguudo ezimu emotoka ezimu bazidivertinga ezigenda ku control so kati n'ab'ebigere nabo tebakyasalirawo kati bayita waggulu so kati atisi jaamu yakenderatekawo ebitaala waliwo ebitaala kwati basuka bitekawo nga bujja baboda basalanga bajja baboda nga oli najja eno oli ajja kati babastopingamu babastopinga nabaliwo n'abasirikale babeerawo akuba ekizibu ekiriwo nti ekiri mu tawuni kyankuba kyankuba naye kyenkuba kale oluusi sijja kugera nti banjogedde bubi naye oluusi katinga gavumenti yawano omunansi kyemukwata kukulaakulanya ensi ye naye ate tetwakyawanya ensi yaffe tujogerera bibi buli ssaawa oli enkuba eba etonnya nakwata kasasiro omuyitirivu naga namuteeka mmola kati mu butuufu olinga omusajja nga amuvuga ku booda nagenda amusuulakulamu embeera yeyagoya naye ate ekyomwala kibi ekibi kiba kibi anti omwala muba kukasozi banakufezukira ebiseera byekatwebyo nga tuli eno kukasozi kati nababeereri wansi mu zoni z'owansi fe enkuba kasita etonnya twalina oluggi lwetuggalawo kati nga oluggi luli ku mwala nga wansi waliwo ekituli amazzi agaveo kati nga buli nkuba bwetonnya kasasiro era tumupakiraawo tumusiitamu naye nga yenakkire naye ng'ogenda tuka emisana nga yonna bajjudde mwala era ng'emyala gyo gira jujjula ettaka negyeziba naye kyenjagadde Kampala at least bataddewoko obuteekateeka implementement z'obuteekateeka bwakisiru naye ate bukola okutambulira mu buddoddo bakubirawo fayini awo kyapagoonya lima awo wenyini bakwasizaawo enkumbi oyise mu muddo ekale lima wali osadde otalina salira bayita batya bagitako jewalking lima yera nze nina amateeka genda bawandaba abantu abasinga baagala enkyukakyuka baagala bayinza obutagasobola wano tutambulira ku mateeka amakakali kyangu nnyo okumanyira kuba tubasangawo system kale no system ogenda ogimplementing e Uganda bayinza okulaba nga zibalimisa obulamu because ono waliwo fines ezabwekimu supiidi simanya biki osala byotategeera simanya kati ono fines ezimu kukyasi tobakolera sente to the extent public service ekolera ddala sente Uganda public service esobola esobola okukola naye Uganda waliwo ekintu kitwayonka ekyenguzi kuba buli musirikale ajja nakukwata naye amaze emyezi egitebamu akasaala mugambana nemu effute lyange wano
kamba pale yangu nogera tukusanga so kati ebintu ate wali bitakola ki tutasobola kukola wala ebiti n'ebitire so kakati awo Uganda wali ebintu tutasobola kukola naye mpola mpola tusobola tuka abantu gye bali mpola mpola nga tweyagaliza okusoka soke twagala ensi yaffe kiri kiti abaana bawala bali bati Uganda baana bawala gye bali ku muntu w'omusama kati omusama akomyewo ayinamu ku majja ekituufu kiri nti Uganda abantu baavu tebalina ssente edda nali nkyasoma nasoma entebe eyo kati oluusi nga mbeera seeta kati nga njagala nnyo takisi njagala nnyo linyira Kampala road waggulu awo naye nga wetuuka mu tawuni akawungeezi ngamba kampite ku top pap wano nepitayita omubwentyo olayo ku byanyi ampitewo buyisi abaana bange nanga babala babeeranga awo awo ekiro naye kati tebakyaliwo ndowooza bakyusamuko ku gundi TikTok erina TikTok gye yajja namulabako omuwala atuulako n'empale n'ateeka kakati abo bintu byakola ki byakyukamu abantu bakyayimira ku makubo nedda kati ndowooza kati bya delivery at least Kampala kati akyusizzamu kakuba lulinga abantu bangi nnyo like nga naaba batutambula ekiro lw'abantu abo omuntu ayinza okuba ne famire ye wakati ezenkuba ozimanyi zange obuyita ova wali wansi mu paaki nkati noyambawano kaboozi nende wali Kampala road ng'omuntu atoyitawo ne famire yo imagine essaawa 12 kitundu obeemu naye kati wali free omuntu sotambula essaawa zoyagala ate si baterezezzaamu kaawo naye kirala nti bagenzi bagoba amabala mu tawuni bagobamuko kuba amabala gaali gakumakuma nnyo ki abantu bagobamu nnyo mu tawuni so at least credit bala yanjawulo ku kirabu byanjawulo ebbaala mutugenda kunywa kuba pate just kamyuzi kakusendekereku nga bwonywa naki naye kirabu mazina of course nebyokunywa bibeeramu byokusinga gaba maki mazina guba muziki so begamba abaana gye bali naye baavu embeera y'ebintu ereeta okugulagula ebintu olina gyeweetaazi Kampala ebintu bya bbeeyi obwakadeeyi bungi nnyo ogenda otuuka e Kampala nga kuba wagaye wonna buli omu planinga kukola ki akubaliddeko naye sikubaliddeko nti mu mutima mulungi obula kukubalirako nti buli muntu abeeko nekyakusuuza okusuuza eminya n'akuba yennyini agamba tutekemu amafuta wano ga 10 atekamu 6 n'avuga mpola awo atuuka kusipi n'avugamu nnyo neesiga agamba nti gaweddemu yataddemu matono ogamba wojja babakulabanga omunyama ng'omunyama nga bwogambye kulaba ng'omunyama agamba kati ono alimu wiki zange ezi biri nga gwendya oye Kampala ozigabagaba neziggwawo naye kiba kiri nnyo ogenda ng'oli ku budget mugamba kati zino mu wiiki nafulumya nga sente bwezi tikuba ogenza okufunya bufulumya nkola ki toyingiza so kiba kirungi nnyo n'ogenda ng'okoze budget n'ogaba buli wiiki nafulumya sente bweziti n'oteekawo okola endegundi miscellaneous in case kiba kiganye sente bwezi zigattawo basi kugira bulizo ojengayo bujja mu nsawo waka kati ku bantu abafamile kati kangeze kati ku sabuni kati ku bintu byawaka ebyangu omuti gwa sabuni wali wakakaaga kasanvu n'omutwalo wali kati sukaali 5 takisinza wokoze ki woguze ojayo emitwalo 5 bakuwera mu kaveera kana ka green netwali kyoguze 50 dirham nga tolina kyoguze kwegamba ebintu bya bbeeyi kati sente tezikyakola makulu so kati ebintu bya bbeeyi nnyo buli kyogula so nze mpa advice omuntu yenna alina agenda e Kampala oba waliwalaibona abantu obeera nabo ate sigenda ogula ekintu mu baloke sukaali ogire okukira ameka 5 oli ayinza okukirabanga okukola ki ng'okuwona naye ate oba osabiriza kinene nnyo kulakira 5 abantu tebamunuune ne bamumala mu kubandowooza abantu abasinga balaba ekintu nga kingi ne baneiba babawa nakira 3 ne baneiba babawa maama gundi jangu namwayo kilo 2 n'ogundi abugenda otukalimba ne balimambanya abakazi baffe aba omugulidde bwogamba anti sukaali ono wabbanga lyonna wagaba mu wiiki 2 obeemu wa eternity wagaba mu wiiki ewa 2 amaze nagula abantu abatera okuteeka omukono gwakyo so bintu sente nyingi nyespendinga kinene nofunamu kitono ebintu ebisinga olya gundi
ebisinga olya nnyo ssente ya transport kikola banze embeera ewaka waliwo bintu byesikuwa waliwo bintu ate kino kigamba nyo bamukuba kye waliwo bintu bitakola nga olizeeyo ewaka tolinnya booda yaki noba oli mu bwangu otya tolinnya booda watosobola kuvuga motoka pangisa omuntu akavuge nze nga nze idea yange ekituufu kiri nti ababooda otambula ku 80% obulamu bwokubeera ku risiki kwenyiga naawe notasobola kukola ki kusuulubira nti asobola okwenyigawo so ogenze mu vacation ogenze kuwummulamu oze kuliitiriti za booda bakumenya okugulu kampuni zattu zijja bitegeera kyolina omumanya gwe omukozi ali eyo kyolina omumanya emabega okumugongo era abakozi aba balinze lwolwala ogogana muntu mutwe ogunuma bwe nti replacement abeerako alo baba come for duty okay amaze weeks mbiri naye weerwaliza mbwali babawo abalala ku mugongo so oba ozze Kampala todda kuya booda byebyo oba neddogo lingi sijja kigalantingako ku ekyo kyeddogo naye nze kimanyi feeti ebeera feeti bafe batugamba n'akasente abantu bawera ku mobile money butereevu gabagaba sente tumanyi oli kyakwagaliza naye ekintu ekyendekako nnyo essiira bw'oba osobola okuvuga emmotoka kuba ogenda mu vacation nga weesobola wati weesobola togenda mu vacation oba tiwesobola togendayo kusumbwa abantu wiiki emu tanikogamba abantu payo omutwalo ate abadde akola genda nga weesobola omanye nti kati zino ssente omwezi mulamba zinakuba zintambuza manyi tosobola tambuza buli kanako n'emmotoka oba ogendawo otambula olina program obatambula buli kaseera na program omanya nti kakati mu wiiki natambula emirundi gyange emeka 2 oba 3 okay ngenda genda wano eggaali yange bwenodda ku mipiira enaajo nokola ki otasobodde ne bakuvuga anti weewo kati yabadde mu mmotoka nasanga gwaliwo ku booda nawe akubirayo naye at least bwobanga oli ye kale ekyamu gwe yagwira ku accident abantu abadde bagirawo nnyo ebbanga like ekoona eyo osanga bataddewo balasters ate ekiro babitaddewo babijjewo babizaawo emisana babitaddewo emisana babijjawo ekiro so yayitawo nga tebiriiwo ate yali akava e London yali e London for 2 months natikomawo ku mbaga kati yagenda okugenda olowooza waliwo junction no waliwo junction naye kati badde bateekangawo gundi ebyo balasters tebagala abantu basalinkirize b'emmotoka naye nga bwe babitaddewo tebateekawo kapande tebagamba abantu I think that's the problem nti ffe wano Dubai munasonyiwa waliwo newe emmotoka egudde ku accident bakwirayo emmotoka ez'ebitaala nezibeerawo nezikuba light oba tona banagenda kati kuba leeni zino bamakinga sure leeni bwe ziba ziri nnya nga waliwo obuzibu bakusika ne bakujja mu leeni zino ne bakuteeka ku mabbali mu leeni ng'esooka so kati zino emmotoka ne baziterawo direction balina boba butalawe kuti nga bakulaga kati gwe leeni eno giveemu odda mu leeni eno leeni nfu n'eriweeri ne batekawo ebitaala poliisi nepaka nga maaso nekola ki baba batereezawo nga lwa abakola era babawo emmotoka ekuba ebitaala era neka direction kikiraga abantu abajja abadduka nti mukwanza gyojja waliwo ddenja dda side. Another issue omuvubuka ali avuga emmotoka edduka speed yali kuyamba edduka kuba at the end of the day iswazi wafiirawo abantu naye olunaku lwafuna accident waliwo abayiseewo sikyo so I think also ne speed teyali nnungi speed esukkiridde ku nguudo ez'Uganda kuza abantu abatali nnyo profession abatali so much exposed about caring about their stomachs balina nti batajja kukola bulungi yajja laba nti wano wazzeewo obuzibu kalwa abantu bafuna obuzibu mu mabira n'atabalina kumanya kyagenda kukola oli naava enajja n'amuyingira speed y'abannayuganda erina okukendeera okulinnya omuliro obulamu bwo bwokola ki because at the end of the day bw'otunuulira accident gye yafuna negundi nevaamu gearbox nebuukamu negweri eba speed y'amaanyi ndabeko n'omuvubuka omulala era gearbox ebuuseemu naye ali ku kitanda mulamu omupiira guno ogumu guvuddeko muva mulaba kati ku Facebook ali mugamba Katonda yeba so you're driving fast
abadde ndoza yava ku northern so kugamba envuga y'abana Uganda nabo benyini binovuga ngo oli curious kati omwana ngoyo to oli mu ssente bayina nakuvuga believe tegeera n'emotoka zaavuga yamanyi jinyiga buli musere obuuka kubeeyo n'enguudo zaffe okay nze kale ate ng'atiko bali balina n'okufokasinga ku bintu byebakuba oba okoze ekintu ng'okyusizaamu notify people butereevu ate siteekawo kampano gali bannaye so kuba olaba n'enguudo zaffe kati enguudo ezisinga highway zaffe ereeta mulundi gumu netwala gumu highway speed eba nnene kati mu butuufu oli bw'abaali ano n'aleeta speed force ezibeerawo awo kandi batono nnyo bwe kati mamwekubi enguudo Sheikh Zaidi bajawulamu Sheikh Zaidi wano yabajawulamu waliwo berikedi ezawula abadde no n'abadde temweraba nako mwerengera bwerengeza eri naye Uganda layini kati layini ogambe tasaaki naye ne bano balina areas ezimu nga mweyisiganya kuba bw'ovuga n'ofuluma ekibuga enguudo zisanga engatta lumu Sheikh Zaidi nawe wetuka negatta neba nga agunize ng'osobola oyisiganya n'omuntu kuba kyemmanyi bw'ovuga n'oyisa metro n'engeri ezituziza gye beraali yekooliririmu yani speed yayo ntono kati osanga kizibu nnyo osanga omuntu avuga speed 10 balina areas balina ebagamba wano kinano manyi we basiga red so balina areas bagamba vuga ate nezino engeri gye ziri lane nyingi speed yayo sooka wano lane esooka eno y'omumakkati eyo bisimbi eddako speed mu eddako lane abagala okuvuga ebyekizungu eyo wasooka bwe bakuwonera ng'ovuga mpola bakuwonerayo nga luguudo lwa speed then the pressure ndaba ku internet yamaanyi nnyo politically ku ground kiri kiti ekituufu kiri nti ku ground biralamu abantu kale beteekateeka for the next elections mu 2026 niyo muli buli ku social media internet internet ku ground bakeera ku ground batubuzaabuza naye ku ground oli akenagera nakola olwegulu nadda ku internet bannaye gundi mwamulabye bannaye so ekituufu kiri ku ground abantu bali ku byabwe social media wekuli omuliro oba politics owaddala era oya MP abeerawo nakubira atwaluggayo akolako NPS balometa mu kakungu namunyiga nze nga tonkyaza webalwanira awo amanyi webanagera akajagenda ku TikTok mwandabye tuteesa nawe namukwira pokopoko naye nga waddayo ewaka ewuwe ate ekyenyanja namatoke naye nga mwebagala mulyako anti banne tuli kakawunga tuli kawunga aye tujagende kuba njagala ku nsonga yo tuzazikola oba enkya so kajagala omubuulire ku Uganda generally nga bwogirabye bwokiba tusooke tukimali tusangengera Uganda ekituufu kiri nti abantu bakozi bakola naye tebafuna tujja kikkiriza nti oli omuwa 50,000 nabangu esevyayo wa wiiki namba nakusina nayagala nakusitula so ekituufu kiri nti obwavu bungi mu bantu obwavu bungi n'ekirala nti ebbanga lyembadde yakuba olaba nti Uganda ya Part of Africa tolimye nsonga busonzi bakole wali manyi kati waliwo ebintu bimu bwotuuka n'ogamba kati awo naye kati enkuba etonya eba yakatonya omusana negwaka ndi sportsman engenda kukasalida ku mupiira so Uganda general ekituufu kiri nti Uganda oba olinamu akasente egenda kunyumira era nkuba kiro kyenayina agenda Uganda genda yawetereseterese Uganda egenda kunyumira naye ogowulya nti Uganda tenyuma bannaye omanya ensawo tabadde bulungi abaana bali batya abakyala of course abakyala gye bali balayisi awo sijja kulimba baba balayisi oba naye nga abakyala gye bali okuba ng'olikomba bweru kimala bumazi bwe bamanya nti ono tabaddeemu ate oba ng'olina ku ssimu eyimiridde iPhone Samsung 23 ezo mwe webya kwegawo oba okolaki oba oteesa nagenda ku university ne sister wange asomera ku university sijja gyogera university naye nembako just awo akwira kasimu kumba njogera nenga omuntu omu nagamba sana sister wange nga ine simu eyimiridde
naye kati wano abaana bazikola ki bazinafuya so Uganda abantu bavumu n'akantu akatono bwe kati ketuusaako oluusi kizibu mirimu kaddala abaana b'essomero tebabana mirimu esegeza mbajagala kuba nga n'empuyasaliza ku yunivasite y'amasimu genda okubira awo kolosente ogiteeka awo genda kuba n'ekimotoka. Yes, that was Henry for you agezaako okuba nga tubekingira up Uganda bweri kuva ku kisaawe tugezaako kuba discussing embeera paka ku kisaawe omisolo nga bwe giri kikino nekiri kyetu tuba tujagezaako tumukomyewo ati next time jamuleeta mu mbeera za politics asooka mbuli luswa luwemba nayokyeza naye ate kasokola evideo gyeyakola n'abasajja omusajja yayogera kavidiyo okalabyeko omusajja yayogera omugenzi tegeza luswa ayinza okuba samu bali basharinga nnyo n'omugenzi naye tugakuja ku paati endali awo nesewanyana nga bwe yayokya nga bwe bade kugali point byonna tugenda byogera so bali tubaganya ddala yetumbali n'omukulu ono okosi mbandaganya okuba engeri gyayogeramu ebintu eba birungi tuba twetaganye tumuwulirize agezeko okusomesa mpoza kasembayo baganda bange mwena mwena abajeberaali mbagala nnyo mumanye nti tuli jeberaali eri kuki abajeberaali bagamba info bulamu info saabulamu naye info yali etya wabikirira nnyo bagamba wabikirira nnyo waweweeta nnyo era abasajja bamwe bagamba bajja kwejjira beeyogere omusajja nange atabikirira kyewuwe jeberaali wewaka jeberaali bane mbagala nnyo baganda bange mwena mwena awo aba Imudadi, aba Transguard, aba Stallion, Dalasco, mwena campus zonna Blue Force, Power, zonna campus zonna zeze bane mbagala nnyo baganda bange. Aba Imudadi wali basamba kapira wali kukatakaawo ngako alukabayala kana mbagala nnyo kasawe kanyuma ngaawo naye kandudo kuyitayo kweyo. Mbere yatereramu. Sikutereramu. Ne bagamba mu magezi bafeeyi. No, just risking amani babanga basobola okukwata ku kintu. Kyenyinza bagamba baganda bange kulemezaamu ekituufu kiri nti gwe kenyini wooteefa nkoyaga kufaako Dubai yakola ki yakwefaako. That's why tolina oyinza sanga wano Dubai kigambo welcome to Dubai. Kigambo toyinza osanga kiri this is Dubai. Bakulaga mulaga Dubai wala tebakwaniriza. Sigwe kenyini omuntu gwalina okukola ki okwerowoozaako n'ogamba kino kyenziza ate baganda bange olusinga olufi olwekintu kyetukola ekituufu kiri nti wali agenza teekayo interview olunaku lwoli off abamu balinda olunaku lwe bali off agende ku interview teri muntu ayinza kulowoozamu nti kati goli off akuteerayo interview kitandika naawe gowulidde wonna wonna wali interview suulawo ebikopo dduke suulawo jule gisale genda okole interview mukama agenda kuyisizayo osobola okukola ki okuyitamu naye gwe buli woolinda olunaku simanyirwa zembeera off lwa mukaaga abaani anateekayo interview ku lwomukaaga tewali agenda kukolagana naawe kakuteeyo interview kiyinza okujja by coincidence right naye gwe kenyini olina okwefaako n'olimbalimba essaawa zino ate ekituufu kiri nti togamba nga amazima ng'ovaayo nti ngenda ku interview bw'owulira ka interview banga ofunye ka link so ogenda ku LinkedIn Indeed awo bonna bateekateekayo oluusi bwe walk in olaba ng'oyita ne mulu omuntu osulamu okera bukeezi n'ogenda osobola okukola ki okuvaayo otyo tosobola kukola myaka egisukka bw'oba owezeza emyaka 2 ate sifa okulaba ng'okola ki Dubai bafanye ku experience y'okulwawo oli kasita amanya nti baddewo emyaka 2 kiba kimwanguyira okukola ki okwesiga okuwongera naye wano okubi ogusooka okubi ogwokubiri okubi ogwokusatu tewali agenda kulowoozaako olwo kampuni ezimu zigaba promotions right naye olwo promotion eyo bayinza okukuwangira oyo zero ovudde wali nodda wano nga kyekimu dira mwataano ogenda kuvaayo ddi mazima obadde ofuna 200 bagamba kati 250 kampuni zimanyiira naye bayita nsimu ne bakuŋŋanya bane twabongeza kasente twabayongezaamu 50 imagine 50 tusobola kulyamu biyani eja Uganda sajja yagambye ovayo nakaveero tolina kyoyinza gulamu so baganda bange mwena kyembakubiriza tunoonyeemu osobola okubuuza omukulu ono abataya nnyo mu vidiyo
ku TikTok ye gero following TikTok ye by Uganda abatayo video ngeri yoizo kola ki nze ngezako ne mbabuli ekino okusinziira ku experience yange n'ekirimba that's what I was saying bantu basinga babikwata bulala butulebe bulala you can either take it or leave it just as a experience yange nga nzalidde mu Dubai so kiki banayi